Wotwogerera Mwami Lugonvu ali mu buzibu obw'amaanyi ennyo ati bannayuganda bavuddeyo ne batandika okuba nga bamugombamu obwala era nga bategeeza abantu bonna naddala bamuwuliriza nti Lugonvu ono mufere era ali mu kufera ssente z'abakadaama. Nze nga Adita kino sigenda kiteekako nnyo ssira cause me personally ng'omuntu infollowinga Lugonvu musajja mwagala nnyo nyumirwa nnyo ebigambo bye simuyinaako buzibu bwonna era sinnamusangamu buzibu bwonna bukyanga ntandika kumufollowinga wabula nga ate simanyi baneno abaze ne accusations nga bwesti ebintu ebyo babijjawa could it be hate nga gye bakulembeza or could it be jealousy nga yebayina ku mutima oba bali mu kusecuringa abo bonna abantu baleme kubanga bagwa mu butego nga bwe buti. Naye gwe kankubuuze nga ali ku channel gwolowooza Lugonvu alimu omuzoogo ogw'okubanga afera go oba omwetegereza. Anyway, abantu bagamba never judge a book by its cover. Nze simanyi wabula gwe ali kweno channel ogenda kunnyambako okutegeera ebintu ebimu. Gwe commentinga kimu nti ye asobola okufera, ye si mufere oba ye katulindeko tulabe byonna bigenda kubanga bisoboka. Ngenda batwalako mu katambi ak'omuntu avuddeyo n'abeera nga akakasa bannayuganda naddala bakadaama abakola e Bulaaya babategeeza mmwe muwekinge up, mmwe muzuukuke. People using your weaknesses for them to get better. You're bettering other people's lives. Naye look at you. Sente zo gwe ngali muzikola ogenda zifunamu ki? Abantu bemusembeza olw'okuba mubalabye ku internet, olw'okuba boogera nnyo, olw'okuba balina following, ne babasika emitima ne babasembeza, mmwe ne mubeesiga ne mutandika okukwata ssente nga muzibapiika. Naye abaffe abantu abo bemuwa ssente bali waffe, bali trust waffe ku ssente oba bali mu bakozesa well. Sigenda kuba nga njogerera kano katambi. Yenze Shila Adita following page yange eno eya YouTube nga okwata ku kigambo subscribe kiri awo, notification bell eri awo waggulu. Buli kyonna kyenteeka ku neeno kigenda kubanga kikutuukako bulungi nnyo wabula nga te kyetuteekako essira ne tubeera nga tubagamba buli lunaku video zirabe. Bw'onooba ozirabira ogenda okufunamu ekyo ky'oyagala. Bw'omala okuziraba commenti nga tomanye olubuuza ki ku butambi nga bwe buti bulungi oba bubi. Tubekyuseemu oba nedda. Waba olaba mistake tubeere nga tutereeza kyovula tubagamba mu commentinge according ku ekyo kikyofunye ku mutima oba kikyofunye mu katambi. Tugendagendako mu katambi ak'omuvubuka ali mu kunenya Lugonvu show era amataddeko emisango gino. Katugendeko mu katambi nga bwana Lugonvu ayingiddewo anti kiki mbwayagala simanya kukolera bakadaama estate era ne bakola WhatsApp group eyo okuregisteringibwamu eyo group olina okusasula akakadde kamu kitundu koolina okusasula bakuregistering mu group eyo. Ate kalina ni refundable, ate tebakabuuzaako, tobuuza kalazeewa, ate tekabalirwa kuziri ssente za poloti oba eza estate. Kale munnaye bw'ovaayo n'ogamba abaana nti be careful with your money, manya entuuyo zo oziwe ekitiibwa. Si buli muntu agenda ovaayo simanya nalwana, simanya twali awo nga tulwana n'endiga, twaliwo ku kigogombya, jangu kuterekera ssente zo naawe okkirize. Ontegedde? Kati era ojasanga abasiru nga bagamba bambi gayoyo ayogera ebyamagezi yali akola ku BBS n'akola ku mbutu y'embutukizi simanya n'akola simanya kabaka nga simanya bamutikira kumetikira. Boss mubeeremu amagezi amazaali. Bw'oba okimanyi tosobola tereka ssente zo, bw'oba okimanyi tosobola kuinvestinga ssente zo either ne famire yo oba gwe wennyini n'ozeekolyamu ekyamagezi, ebyokukola biveeko dde ewaka. Genda osime ettooyi oba genda okime amazzi ku kyalo kubanga tomanyi tosobola valuwinga maanyi go. Abantu bavuddeyo bangi n'olukujjukujja olubba. Nze ndabye abantu bangi e Uganda awo mbusimanya sindika nkugulire poloti. Omanyi wane wantu wasava nnyo sindika sente tudepositingeko. Idiot mugambe nyina azimuwe adepositingeko. Nyina ayina amataka ameka mu kika kyabwe balina acres mmeka. Otusanga omuntu agamba nti leeta nkugulire poloti nga talina yadde jjiiko y'ettaka. Osanga omuntu agamba nti leeta simanya kolere business ebere successful nga tatundangako yadde butwa ku kkubo, tatundangako yadde obumasu, naye ayagala kukolera ggwe. Uganda kyemulina omanya abantu bali bubi.
I'm telling you this, aba Uganda mugenda kunyiga, sifayo bamunyiga munyige, but ye Uganda people are doing bad rough. Muli bubinyo mu bigambo by'ensimbi. Mwaddangeyo ne mulekana basa kadama na kadama simanya boss kadama ayoza toy akusinga emirundi 10 gwetera. Kadama ayoza toy akusinga emirundi 10 gwe simanya office messenger simanya receptionist simanya valentine's day obo bonna buranka bwe mulina gasiya ofune emitwalo 5 ne bajjako pay as you go pay as you eat pay as you sleep nosigaze emitwalo 2 ngova odda wejinga mu kadama police bakadama muli bamanyi nnyo n'emitwalo gya mu 8 jijja tekuliko sabuni tekuli musolo bali abaana bali e Uganda banaku bwowayo obusente bwo totukabirira nze nakoyo diringa n'abasiru buli yalemu okukola buli yalemu ogaggawala ku mulembe gwa Amini buli yalemu ogaggawala ku mulembe gwa Lutwa ne ku mulembe gwa Museveni yebbululira mbakadama anti munaye tubadde tukyali awo nga bwana Lugonvu ayingiddewo anti kiki mbwayagala simanya kukolera bakadama kadama estate era ne bakola WhatsApp group eyo okuregisteringibwa mu eyo group olina okusasula akakadde kamu kitundu kolina okusasula bakuregistering mu group eyo ate kali non-refundable ate tebakabuuzaako tobuuza kalazeewa ate tekabalirwa kuziri sente za poloti oba eza estate kale munnaye bw'ovaayo n'ogamba abaana nti be careful with your kamane manye entuuyo zo oziwe ekitiibwa si buli muntu agenda ovaayo mbusimanya nalwana simanya twali awo nga tulwana n'endiga twaliwo ku kigogombya jangu kuterekera sente zo naawe okkirize ontegedde kati era ojasanga abasiru nga bagamba bambigayo oyo ayogera ebyamagezi yali akola ku BBS n'akola ku mbutu y'embutukizi simanya n'akola simanya kabakanga simanya bamutikira kumetikira boss mubeeremu amagezi amazaali bw'oba okimanyi tosobola tereka sente zo bw'oba okimanyi tosobola kuinvestinga sente zo either ne famire yo oba gwe wennyini n'ozeekolyamu ekyamagezi ebyokukola biveeko dde ewaka genda osime ettooyi oba genda okima amazzi ku kyalo kubanga tomanyi tosobola valuwinga maanyi go abantu bavuddeyo bangi n'olukujjukujja olubba nze ndabye abantu bangi e Uganda awo mbusimaya sindika nkugulire poloti omanyi wane wantu wasava nnyo sindika sente tudipositingeko idiot mugambe nyina azimuwe adipositingeko nyina ayina amataka ameka mu kika kyabwe balina acres meka otusanga omuntu agamba nti leeta nkugulire poloti. Ebyo nno bye bigenda mu maaso mu bulamu bw'omwami Lugonvu ono yavaayo n'akola akatambe ng'ayita mwenna bakadaama ng'abagamba nti nno mubeerenga mumwekwatako mutandike okusonda ssente muyingire ekibiina mu ssente ezo ze munaasonda mugenda kubanga mufunamu ebirungi mutandike okubanga mwekulaakulanya kugula amataka ngaago abagala okuzimba muzimbe n'ebintu ebira ate era Lugonvu muzenga mumulaba nga broadcastinga nnyo abantu abakulaakulanye ng'alyagala kubalaga experience otya bw'osobola okuva ku 0 n'otuuka ku 10 eyo gy'oyagala n'abalaga engeri gye bazimbamu amayumba n'abaleetera n'abazimbi era tumulabye nga akyala nnyo ku sites ez'enjawulo. Njagala okularifyinga kino nti nze siri mu kukubira Lugonvu kalango kubanga after all newe mbanka kubye sigenda kafunamu tagenda kunsasula no njogera ekyo kindi ku mutima nga nze adita nti nno omwami ono muzenga mumulaba ng'ateekayo posts z'okuzimba abantu abalinako we batuuse ebintu ebi inspiring omuntu omulala ebi motivating omuntu omulala okukuleetera okubanga you don't give up you keep on going keep on pushing whatever situation that is coming into your life you can jump it and reach where you want to reach. Nga byonna byonna ebigambo biva mu mwami Lugonvu era nsuubira nammwe ebigambo binene muzenga mubiwulira ogayi ng'ayogera ebigambo ebizaamu amaanyi ebigambo ebikwata ku mutima ebigambo ebisomesa era nze nga adita muyita musomesa nzijjukira one day I had a religious saga gye nalimu that's last year nga nina a religious saga gyendimu with a certain girl we were fighting over religions so omwami ono n'avaayo Lugonvu he came as a teacher n'abeera ng'asomesa nze ng'asomesa n'oli omulala gwenkayana naye era mu katambi ke yagamba omugezi yekka yagenda okufuna mu bigambo byenjogera which made me
trust him more, which made me love or like him more. Nengamba ono omwami ebigambo ayina byamagezi nnyo cause yayogera ebimu byentera okuwulira ebirala nga ndwawo no biwulira ekyandeetera okugamba omwami ono mugezi. So bwajjira mu bino ebyokuba nti nno agenda kuyambako nga mukoze ebibiina. Of course tulina abantu bangi nnyo betulabye abakola ebibiina ng'ebyo ne bafundikira nga ssente bazizza. Tujjukire omwami Shafik the class monitor, I personally manyi Shafik the class monitor yasonda over 100 millions okuva mu bakadaama ng'agamba bakolera amataka bazimbira n'ebintu ebirala nadduka ne ssente okakana ng'agambye nti bazimubyeko ab'amataka bazimubyeko okuva olwo Shafik the class monitor nabula up to now. Tutunuulire sise ssente zaalidde mu bakadaama. Everyone is crying. Recently waliwo omukyala yajjanga abanja $45,000 abalala nga babanja ebintu bingi. So ne companies nyingi nnyo of course eziridde ssente z'abaana bano. So omuntu wavaayo n'abeera ng'amwekengera n'agamba kakakode bantu bangi nnyo bakajjiramu. Of course omuntu oyo tetugenda kubanga tumunenya kubanga naye munange muntu kubanga amanyi obwo obukodyo abantu babukoza nnyo. Naye katusabe Mwami Lugonvu abeere wanjawulo bali abantu ffe be tubadde tumanyi. Abaana baneno abakolere abayambeko abakolere. Bw'aba bwakubatemako omusingo abeere ng'agubatemako naye abakolere aleme kubeeranga bali kubanga jjukira Lugonvu ayina impact nnene nnyo mu bulamu bw'abantu inspirinze bangi nnyo. So wajjako erinnya ebbi ery'okubeera omufere na biki nze ndowooza kijja kubanga kimuzza emabega. Gw'olowooza ki ku katambi nga kaneeno? Well, commenting awo manye gwe kikyolowooza ku butambi nga bwe buti bwe mba nkoze. Subscribinga oba tonnaba kusubscribinga, likinga, commentinga. Imbagala nnyo yenze Sheila Adita.